munana mwenda ejine emitwaro 10. Bwati RDC wa district y'Rukunjiri Bronch Kanshemeza bwalabise nga agabira abatuze omuku omusente ze bali babajjako mu kukumpanya okusobola okwenyigira mu nteekateeka ya PDM. 2, 4, 5 n'emitwaro ya 2.5 nkurebe nkomo. Okusinziira ku RDC sente zino zaali zakumpanyizibwa abakulembeze babiri okuli Parish Chief Justice Twesgomwe ne Frank Tweheyo ngono esente biwasako ya PDM mu muluka gwa Maruma mu gombola Nyakishenyi mu district ya Rukunjiri. We are in Murama. I have been refunding money back to the beneficiaries whereby the parish chief and circle leader solicited a lot of money, 10 million from these old women and men. Bano bawanga abatuuze sente ntono okusinziira ku ze bali balina okufuna akakadde akamu ate nga abalala bamalanga na kusasula sente olwo ne balyoka babawa sente zonna awamu zibadde obukadde 10. Usually connive with the circle leaders and start soliciting money from the beneficiaries, which is very dangerous. Za miliyoni emwe za gavumenti za buli muntu kunaza kundi bwacyanguze kuzenda banyaho emitwaro 15. Abatuuze bagamba nti buli omu bano bamusabanga muwendo gugwe. Akakiiko kaaniya kusiringi emitwaro 21 mitwaro 12 zigende lizoba nazigarukana ndeganisa kunyuza kuzikolesa ikinashimira kuba nizikora nzikozesa mubaye bazinyoki nga bamaze okuwaayo sente ate ne babasuubiza ebintu ebyenjawulo kyokka bakandanga kulindirira nga buteerere oluvannyuma ne batandika kubabuzaabuza. Yagira ngu ongereze emitwaro 5 twabazira aho yaja mu kitegereze sente ubwire kubwayikire kubajja kwakira sente twasayo. Kati bano olwaleero bafunye ku kaseko ku matama RDC bw'abaddiza sente zaabwe zino bamusiimye olw'okubanunulira sente zaabwe. Weneza ndasiima RDC waruko mu ndugu mwanya kijja kazauranya shenyi no muramu twashemererwa kubanga muhereze mugi mbere n'ensima office RDC. Kyokka RDC ananyeza abatuuze bano okukolagana n'abalyake mu nkukutu nga tebeekubidde enduulu ate babizza omuliro ne batandika okukkulumira gavumenti. Then bwanyuma hatimukemu munywani wanje Kabyija aze kushaba Gladys emitwaro 2.5. Rero bwanyuma mwaye kandi mu bikorero kwe mutaratugambira itwe nka leaders awezenga bagenda okufaafagana na buli muntu anakwatwa mivuye gy'ekika kino. Nyondenda ba parish chief nkabo ebishuma ndaza kubikoma. Wabula tubulidde nga waliwo enteekateeka gye bagenda okukozesa mu kulondola n'okununula sente z'abantu mu kitundu kino wamu n'okwatula district yonna okutwalira awamu. I had a district security committee and we resolved that we should visit, monitor and supervise that program within our 75 parishes. Ate babatwala ebyensimbi mu Rukunjiri bategeezezza nga bwe bagaba ssente zino eri abalina okuzifuna ng'era bakutandika ku ky'okuzirondoola. At the moment, since we have finished the disbursements, we are embarking on monitoring and follow-up. We want to follow up. We are going to visit different households. Kyokka bano baweza okukangavula abo abaazifuna ate ne bazikozesa ebyabwe. We must act if we visit the household and there is no any enterprise in place. Received money and there is nothing to show, then we act. Gye biggweredde nga RDC alagidde ababiri bano bakwatibwe era omu ku bo bamuteereddewo ku mpingu.